Zabbuli eya 28. Gwe Ayi Mukama naakukoowoolanga, olwazi lwange togaana kumpulira, nneme okuba ng'abo abakka mu bunnya oba ng'ononsiriikirira. Wulira eddoboozi ery'okwegayirira kwange bwe nkukaabirira, bwe nnyimusa emikono gyange eri ekifo ekitukuvu ky'oyogereramu. Tompalulira wamu n'ababi, n'abo abakola obutali butuukirivu, aboogera eby'emirembe ne bannaabwe, naye ettima nga liri mu mitima gyabwe. Obawenga emirimu gyabwe bwe giri era ng'obubi obw'ebikolwa byabwe, obawenga emikono gyabwe bwe gikola, obasasule bye basaanidde. Kubanga tebalowooza mirimu gya Mukama, newaakubadde emikono gye bye gikola, alibamenyaamenya so talibazimba. Atenderezebwe Mukama, kubanga awulidde eddoboozi ery'okwegayirira kwange. Mukama ge maanyi gange era ye ngabo yange. Omutima gwange gwamwesiga ng'oyo n'embeerwa. Omutima gwange kyeguva gusanyuka ennyo, era anaamutenderezanga n'oluyimba lwange. Mukama ge maanyi gaabwe, era kye kiddukiro eky'obulokozi eri oyo gwe yasiiga amafuta. Lokola abantu bo, owenga omukisa ab'obusika bwo, obaliisenga, obawaniirirenga emirembe gyonna.